Ngebule sawa mbale bubazi koti ensukulumu eddemu okutuula okulira enjuyi zombi okuli olwa maama Mbabazi oluvunaana wamu n'oluvunaanibwa olwaleero bwe ziweredde essaawa 11 bapuliida b'omukulembeze w'eggwanga nga bakulembeddwamu Hussein Kashiringi bataddeyo okwewozaako mu mpaaba empya eyaweebwayo bapuliida ba Mbabazi. Hussein ategeeza nti omuntu waabwe gwawolereza mwetegefu olunaku olw'enkya okusinkana abalamuzi okukkiriziganya ku butya omusango guno gye gugenda okutambuzibwamu. Okufayiringa ansa mu musango mukulu Mbabazi yawaabira president n'abalala naye nze ndi lawyer wa president kati ku Monday bakyusaamu mu petition yaabwe kati olwaleero tubadde tuzze okuteekamu ansa yaffe mu nkyukakyuka ezo ze baakola mu petition yaabwe ku Monday. So tutaddemu ansa yaffe ne affidavit ya president Museveni nga first respondent era ffe tubeera okugenda mu maaso enkya wabula tukyalinda oludda oluwaabi okutuwa ebipapula ebirala oba evidence ekwata obujulizi ekwata ku musango. Bapuliida bakakiiko ebyokulonda nga bakulembeddwamu Enos Tumusiime naye alabiddwako ng'aleese ebiwandiiko okwewozaako ssaako ne puliida wa ssaabawolereza wa gavumenti Martin Mwambusha naye atuuse n'ebiwandiiko ebiraga okwewozaako kwabwe okupya. Wabula kitegerekese nti bapuliida ba Mbabazi mu kiwandiiko kyabwe eky'ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwokusatu era nga kiteereddwako emikono bapuliida be bonna nga kireeteddwa omu ku Bonu Wasaasira Paulson nga muno mwe bayise okutegeeza kkooti nga batasobodde kukuŋŋaanya bujulizi bwe baatumwa n'okubuwaayo nga bategeeza ng'ebimu ku biwandiiko byabwe byabuze. Kyokka bano bategeeza kkooti ddi wabasuubira okubuleeta naye nga kkooti yali ebawadde ensalesale wa leero okulaba ng'obujulizi bwabwe bwonna omuli n'ebirayiro nga biweereddwayo. Muli emu abasomesa b'amateeka ku ttendekero ekkulu e Makerere 9 bawaddeyo okusaba kwabwe mu kkooti eno nga basaba okwegatta ku musango gwa Mbabazi nga bagamba nti balina obujulizi obujja okuyamba kkooti eno okusala ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga. Omu ku bo Profesa Christopher Mbazira agambye nti newankubadde obudde kkooti bw'erina butono basaba nabo bakkirizibwe beetabe mu musango guno. Netulowooza nti nga bannamateeka abasomesa amateeka tuyinza okuba n'ebintu bye tusobola okuyambako kkooti obukugu tubuyina so tuzze kkooti tugiraga obukugu bwaffe tugirage nti engeri y'okusalamu omusango guno mwali badde mu kusala naye nga musinziira ku bintu nga bino kino nakyo mukitulemu tulabamu ebintu bingi bagamba bano abali mu musanga eyawaabye omusango n'awaabiddwa bye batwogeddeeko bulungi so nga twagala kkooti girambikire bulungi ebintu ebyo tugirage nti ebintu bino bya mugaso nnyo kkooti bw'enaaba enaatuwa ensala entuufu. Mathias Rukondo ne Joseph Setimba bekusakidde Grey ino lwa Bukedde TV.